Mikwano gyange nga wetukyali mu kukungubagira omugenzi Evelyn Lagu. Ate munange waliwo abavuddeyo ne batandika ate okubeera nga batabulatabula embeera y'omukulu Bobiwine akiguddeko. Oluvannyuma munaye lw'okuvaayo n'abeera ng'ate bambi apositinga omukyalo ono oluvannyuma lw'okufa kwe, era bw'atyo n'amwagaliza okuwummula emirembe. Bangi nnyo bavuddeyo ne bamutabukira, nga mu abo mwe muli ne Kayanja avuddeyo bw'atyo n'amukolera vidiyo nnamba ku mukutu ogwa TikTok gye ngenda okubeera ng'ate nkulikirako maaso kaawo. Tutegeredde ku kinti abadde obubaka buweereza Bobiwine olw'ensonga nti akutte positi ye Bobiwine gye yakoze nga ayagaliza omukyalo ono omugenzi Evelyn Lagu okubeera ng'ate awummula mirembe, n'abeera ng'ate agitaaginga ku vidiyo ye, kwegamba agikubye ka screenshot n'abeera ng'ate agiteeka ku vidiyo ye, kitegeeza ye kennyini gw'abadde ate aweereza obubaka buno. Amutabukidde era bw'atyo n'amugamba nga wekibadde tekyetaagisa kuvaayo kubeera ng'asaasira omukyalo oyo Evelyn Lagu olw'ensonga nti wabadde nga mulamu tavangayo kubeera ng'ate amupositinga, saako ate n'okubeera mbu abaako obuyambi obw'enjawulo bwonna bwamutuusaako. Kati nno tubadde tukyali awo n'omukyala Rita Kagwa naye n'avaayo ng'atabukira abo bonna abavuddeyo ate ne bagenda mu maaso n'okubeera ng'ate bakungubagira omukyalo ono. Yagamba mbu abamu babadde tebamwagala, balala tebalina na kye bamukoledde ng'akyali mulamu, kale nno tekyetaagisa kubeera ng'ate bavaayo ne babeera ng'ate beefuula abakungubaga. Wabula nze nga sinaba kubeera ng'atendekako obutambi buno mukwano gwange, engenda kubaako ate kyentegeeza abantu abamu nti si nti buli muntu agenda ovaayo okuyamba omuntu nti agenda vaayo mu kamera. Bantu bangi nnyo tubalabye era abayimbi ab'enjawulo bavangayo nga bayamba omukyalo ono Evelyn Lagu mu mbeera gy'abaddemu, ng'era beekubya naye ebifaananyi ne babipositinga ne balaga n'ebyo bye basobodde okubeera ng'ate bamutwalira. Wabula ate waliwo abantu nga wowo baasukkawo ng'ekyo tebasobola kikola, ng'agenda alaba omuntu wabula nga tagenda kukola ki, nga tagenda kwekubya naye bifaananyi. Ewe tuba tetwerabidde omukyalo ono Evelyn Lagu yavaayoko emabega kaawo ne yeebaza omukulu Bobiwine. Yagendayo ndowooza yali ne Nubian Lee n'abalala ne bagendayo ate ne bakyalira omukyalo ono mu mbeera eyo gye yalimu. Wabula essaawa eno abantu abamu we bavaayo ne batandika okugamba nti ate ono teyakola kimala, ono teyakola kino. Embadde nsaba eno embeera tuleme kubeera ng'ate tudda mu kwenenya, tuleme kubeera ng'ate tuplayinga blame games. Kuba ekituufu kiri nti omukyala Evelyn Lagu yagenze ate takyadda, so tubeere ng'ate tukungubaga mirembe, tubeere ng'ate tusaasira ab'enjuuye, abaka ab'eŋŋanda ssaako ate n'ab'emikwano. Tuleme kubeera ng'ate tutondawo ebibooziboozi oba kwegamba tutandika okubeera ng'ate tuleetawo embeera etabulatabula abantu. Muyinza okuba ng'oba oli awo mu bampuliriza mulimu afaanaganya endowooza ne Kayanja, y'ensonga lwaki nsazeewo ensonga eyo njogereko. Ate era n'ekirala, oli waba teyasobola kubeera ng'ate ayamba Evelyn Lagu ng'akyali mulamu, oba oli awo yali tayina, tulekerawo okubeera ng'ate tunenya nti gundi tewawaayo, gundi tewakola kino. No, ekikulu kiri nti Evelyn Lagu afudde, era mbadde nsaba tukungubage emirembe, tuleme kubeera ng'ate tudda mu blame games mikwano gyange, naye nga twongera okusaba omwoyo gwe bambi Katonda guwummuza emirembe, agulamuze ekisa, agumye emitima abaka ab'eŋŋanda ssaako ate n'ab'emikwano. Tubadde tukyali awo, ye anti Kaduuka n'avaayo, bonna n'abambalira, era ngenda kuba ate nkulikirako obutambi bwabwe bwonna, ogende mu maaso n'okubeera ng'ate obwekkaanya. Goodbye for now, toseetuka. Yagala gye mwagalamu emirambo mugenda kutukoza ensobi, tutandike okulagajjalira obulamu bwaffe. Abadde asale kubo ng'atunula esayidi ne sayidi, asale ng'azibiridde kubanga mwagala mirambo. Evelyn Lagu wano abadde mulamu ng'alaajana, ng'akaaba n'ezimutwala mu ddwaliro taziraba, naye olwafudde abantu ne balaga laavu nga obadde tolinnyanga nawe nga mulamu. Kazi abadde alaajanira wano. Sente empitirivu ze yeetaaga buyambi bwammwe, nga tolinnyayo wadde okupositinga nti banga ono mu musondere wadde okumukolera live. Naye live ze n'akalaba kuno n'abamupositinze bokka ng'afudde, balaga bwe banyoleddwa ennyo nga bwe babadde bamwagala ennyo, ng'abadde mulamu wano nga tebalinnyawo we. Mugenda tukoze ensobi bannayuganda ffe abaagala laavu yammwe, ffe abantu abakolera okwagala, abakolerera ennyo okwagalwa abantu. Mugenda tukoze ensobi tulagajjalire obulamu bwaffe. Eyandibadde yeekuuma agende ng'ayambadde akapiira, agenda genderawo afune n'obulwadde bwa siriimu, afe mangu musobole omupositinga. Wano bw'oba oyagala okupositinga n'okuyamba gwefa, olabe n'ebiyenje byonna buli omu yenna kati ye ekigenda okubeera ku mulambo gwe wale. Bannabyabufuzi ab'ebitiibwa ab'enjawulo bazze kuziika ng'omukazi abadde mulamu wano ng'alaajana nga teri alinnyawo. Mugenda kutukoza ensobi. Bannayuganda naddala ffe abakolerera ennyo abantu, abakolerera ensiko n'okwagalwa.
mugenda kutulowoozesa nti mirambo gye gibakolera gye mwagala agwa apostinga Evelyn Lagu obudde buno wali eri wali opostinzeeko ennamba y'abantu bamusondere akola omuwumbo gwa live n'abamala obudde olwaleero okulaga nti badde mumwagala nnyo kati ogenda kulaba ekigenda okubeera mu maziika wano abantu badde tebalinnya wuwe nga terina jjaamu wuwe ng'ofuna ne wootuula ab'ebitiibwa ab'enjawulo bonna bagenda kujjulaawo bawe sipiiki abawano ba pulezidenti b'emirambo nabo bagenda kubeerayo bulungi basimbe layini naye ng'abadde mulamu nga teri akuba lukuŋŋaana wuwe lumufunira buyambi so bannayuganda mugenda kutukoza ensobi emu yakulagajjalira bulamu bwaffe tusobole okufa mutopositinge kubanga twetaaga omukwano gwamu so Evelyn Lagu wamawumola mirembe saala mbadde nzikuweereza era ogenze oli mu mativu nti nkusabira abaana bo Katonda abagumye abawa omukisa mu nsi eno n'abo abakuyambyeko mu bulamu bwo abatalinze gwe kufa abataano na bifaananyi kugamba nti nja kupostinga neekwasize wano naye nga talina contribution gye yawaayo ndabye bangi mulina ebifaananyi wano nga mulina Evelyn Lagu ne contribution mie mwana na kifaananyi ate banagamba kinange namulabako naye nga contribution mie so Evelyn Lagu abamuyambye mu buntu abamuyambye mu kuyamba okutuufu Katonda abawo omukisa naye nammwe abalinze afe ne mupositing olw'okuba mwagala okulaga okunyolwa ke mutalina ng'omuntu abadde mulamu nga temulinnya wuwe Katonda akibabalire. Evelyn Lagu atulumye nnyo era mwetale talina kyabalumye. You're all pretending. Talina, you were never there for her. Mulekerawo abantu muyigo bawa flowers when they're still alive. Ugandans stop that nonsense. Nze we nafa nensanga omuzina na gujja kwefuula chief mona kukufa kwange nja kutuga nja kuvayo nga omuzimu. Nja kuvayo nga omuzimu nja batabukira. Ebyo bye mukola ebyo abantu nga bafudde ne mwefuna. You were never there for the girl. So no, from nowhere you all becoming chief mourners. But now Uganda, they pretense you're all out, making sure that you are becoming chief mourners for Evelyn Lagu. Kale, yes, salute you, you're chief mourners. Like, let me tell you something. You've never been there for her. You never even wanted to do. You never even had anything to do with her completely until when she went to meet the Lord. So all of a sudden, you're all crawling out from the woodworks, making it look like, oh, you never at all cared. Thanks to the Zubaili family, thanks to all those family, that Evelyn Love family, thank you so much for always being there for her. That woman would actually be disappointed. She would actually tell me things that I'm like, when are you going to give her flowers? So from nowhere when I moved there. So make sure before you actually try to turn into chief mourners, mutuyami, make sure you comfort that boy. You comfort his family. Make sure that you find a way how to raise that boy, to pursue his career, continue with his studies. Actually, this concert has to go on. We're making sure that concert has to go on so that the money that comes out supports the boy. Okujjako nga family ya mwerike ekizibu. Ate nga tulowooza otegeera nga totegeera. Essaawa zino oba omu kwaba abasiru abatasobola kusiima bannayuganda mulimu gwe bakoze mu bulamu bwa Evelyn Lagu. Evelyn Lagu abantu bayimiridde naye okuva ku lunaku olwasooka paka ku lunaku Katonda lwamujjuludde mu nsi. Era neewuunya nnyo omuntu akola live. Simanyi oba oli waggwanga kikubanga kinkutteko nnyo okwogera nti bannayuganda tebafudde ku Evelyn Lagu. Evelyn Lagu ye muntu abadde n'empisa nga mbutuufu bwe bayise ennamba ya ssimu wali tiyetaaga buyambi ne oba oyina 2,000 oziteekako. Kati njagala okutegeeza tulina abantu nga ba showbiz ng'obuyambi bwabwe amala kutunuzaamu kamera ne wegiba mitwalo 2 ogikuwa. Naye tulina abantu nga bayambye nga tebasobola wadde okuvaayo okulaga abantu nti ddala nze nakutaaka kadde n'ennyamba omwana oyo. Era njagala okutegeeza nsaba tuteekewo a moment of respect to everyone who has contributed in the life of our sister Evelyn Lagu. Mulekerawo ebigambo mutandise okuyisiŋŋanya ku social media. Musimanya yabadde ategese ekivulewa ku papazi tebaamuyambye. Bwe yakitegesa abantu kibadde kituuse ne batagenda. Baganda bange abalungi ekigenda okutulemesa eggulu
n'ebintu ebirungi okutuyitako bigambo bingi bw'oba omanyi nti olumu tolina kyakwogerako okkirizibwa okusirika omuntu oyo emyaka gye bamujjanjabidde bannayuganda abali ku kyeya Saudi abali e Jordan abali Uganda wano wennyini Masaka wa bonna abantu badde nga bakontributinga kubanga babadde nga basaawa ennamba z'essimu nga balina kye beetaaga abadde ayina egundi gye bamugjamu egundi basengejja emmere eddagala lye bamukuba ne bye bakozesa byonna bagamba mbu buli wiiki libadde nga obalya miliyoni gw'olowooza zibadde zivaawa baganda bange mugjewo ebigambo ebingi musirike omukyalo oyo gyali musanyufu era abeebaza mulekerawo ebigambo ebingi bannanga wateetaagisa kwogera sirika bw'oba owulira nga tebakugambyeko kwogera ng'owulira ebigambo tolina okkirizibwa okusirika okwogera tebakukaka naye njagala okutegeeza kutandikira kuwa booda ow'ebigere asobola okusitula asobola okuweeka people have stood with our sister era kyova olaba gyali musanyufu tebakulimba so mulekerawo okutuula ne mutandika okukola buvidiyo obutonotono mumusalira abantu omusango bannayuganda gwe bannayuganda okugjako ng'oli musiru mu famire yammwe bannayuganda babaddewo olunaku okuva olunaku lweyayogera nti mulwadde wa nsigo paka olunaku olwaleero mbadde mbasaba bw'oba oli eyo nga tolina byakwogerako okkirizibwa okusirika n'osirika ate n'osirikira ddala okkirizibwa okuteekayo ekifaananyi kye n'ogamba rest in peace naye ebisigadde temwogera nze sinnalaba muntu gwe baagadde alwalidde endwadde emyaka ng'ajjanjabwa paka olunaku olwaleero they have done what they can bakoze buli ekisoboka kubanga buli omu awaayo kusinziira ku busobozi bwe so bw'oba oli eyo nga tolina byakwogerako mukwano ng'owulira ebyokwogerako bikubuze kakkana teekayo kifaananyi oyagalize muganda waffe okuyingira ejjana kyekyokka kye tubeetaagako otherwise ebigambo by'abamu ku tiktokers bamukuza peegi simanyi naye bannange mutuwe emirembe muleke omwoyo gwa muganda waffe guwummule mirembe rest in peace Evelyn Lagu